Boterevu ogambe tugitandise babayise Balayiwozi Movie Production bakabaka bakutuusaako sinema manyikiddwa nga amaanyi g'omukwano tutandise n'ekitundu ekisooka ogambe akyali walatuuka butuuka vijera gye nga nze nkutte okumanya wa gye bigenda okuggweera tukyali ku ntandikwa ogambe tosaanidde kusubwa Nantege Aliyeti ndibalekera Tracy kakyatandika butandisi Pafula Richard Walakira ogambye bonna mukano Magambo Grace Sonko Betty Noscope Kalapozi Nakimbo gwe Shakira ngate kawandiikibwa Richard Pafula ngera ye director story ya Sonko Betty mwana mwala jana oyo ngaatera muzannyi Pafula Richard Titus Heritage nga be bakatematema okufuuka kye Pafula Richard Walakira kugambe najja akateeka mu sente okusobola okukalabanga bwe kali mu kiseera kino kennyini kakati wano twali tukatandise tutandise ne bawala jana njagala onkolere keke sagala zino no njagala keke ngeriawo medium nengeri sweet katono nenga kali sweet Noscope akali massive nenga yali alina gwawaka business ono ku mabbali yali mukozi wa keeki nze Noscope nkubu nenga alina ka keeki ekika kye yali ayagala omukolera nga tekirabwangako omuntu yenna mukolera n'omutima kati nze kasito ngamba nti ekintu kyoyagala oyagala nga kikyo wekka ngenda kukikola n'omutima gumu gwe wenyini ogenda kuneewuunya ne mwana gwe kankubuuza tugenda kukolera ono ow'ebukoto naye nga baali bamanyiganye jjukira nti baali bamukwano manyi waliwo emikwano egyagaliza emikwano emirala tegyagaliza kati ono ka bizinensi yalaba nga okabuusa mukwano gwe nga tekikola makulu kati ono yali ayagala kumanya Noscope emikolo agenda gikolera wawe oba agenda kikubira eri mu kagadeni ebukoto ne badda mu lwali awo kyensinga okwagala kya keeki yokka gwe kasito ogikola neba ng'erimanga nange nja kubeera masape mwala jjano yakuzanyidde sinema nkuyanja era nga zonna ziva mu Layiwozi Movie Production abatendekebwa Pafula Richard Walakira kati omuntu gwe yali ayagala okukolera keeki yali ayagala akikole mu nkola nga yanjawulo amusurprising oba okusinziira ku mbeera zamulabamu balabika nga bali tebakimukolerangako obulamu bwe bwonna kugayo tukyali ku ntandikwa nga tukyake ali ewala nakugambye tuuka togeza newankubadde ono mukozi wa keeki naye Kalapozi amuyise abeerewo ku mukolo naye ng'omwami gwe yali ayagala okikolera ekituufu kiri nti mwagala bananga omwana oyo okimanyi nti mbeerawo neneebaka nendowooza bulowooza ndabanga ali naye nenkugumuka oba omwana w'omukazi oyo yankola ki bannange bakazi nabo banyumya emboozi owa switi noloza tamulakidde kaswiti kagaana omuntu ng'ayogera firimu olaba yalaavu nnyo ate kati gwe firimu ayise ye muzahola galaavu omukwano era bwe gutyo bwe gubeera naye ate ng'ekyewuunyisa omulenzi talina kye yali amuwadde ataso talirabanga nako naye yawulira nga mwagala bwagazi nga muntu mu mutima gwe nze nkubuulire lengera gwe banyumiza alobye oli omwana w'omuntu yategeera laavu ekituufu kiri nti nga tosobola musaba wadde siringi 10 kati oba osaba waaki nze nyina omukolerera ambike laavu nga nze bwe mubikka ssente n'ogenda n'atalina even nzikola omusajja nkwata n'okunkwata nakwata muno nti ape ssente nenzikwata nenzimutwalira simanyi omusajja ankwana nampa buli kimu kye yeetaaga oli nkwata ssente nenzikwata nemu akasente konna akakwata nze nenkamuwa kati nze kunze ziba za mugaso kibambi kati ye ng'ali eri adaaga emboozi bwetyo bwegenda maaso wano naye nga jjukira yabadde amuleetedde ka bizinensi kakumukolera keeki eyo y'omuntu gwayogerako mu kiseera kino ayinengeri gyamanya omudulamu bwati njagala owulire
Ainegere gyayogera bannange. Bane mukama yamuwa enjogera. Agera nakusembera busemberezi n'ogamba nti ye maama. Oba ye bamuzaalirawa. Ndowooza be baba bazaalirwa mu bitooke. Kale abaana b'ennaku zino babazaalira malwaliro. Nirovu tibalina. Ngenda mulabungwa. Nsigalira nze omwe munnange. Oba boogera ne boogera. Abewaffe bonna baamuŋŋaana nze ne ngamba kwenfiira. Kampe emirembe kakwano. Nze mpulira ng'emirembe gyonna giba gimbuganye. Binyumira. Buli kyakola kyonna mpulira nga kinnyumira okusinziira. Kaakati n'ono ali ku sayidi n'asavu walinga naye nga biba bituufu byasavu walinze ne tuddako esayidi. Kati ono bamunyumiriza ku mboozi. Oba Katonda yabikola atya? Kati ate wulira naye nno obudde olugambo bwe lutewe lutambula. Kati bakimugambye nga kyama ate yakitadde mu lujjudde. Okimanyi nti nno oyinza okulekawo gaaya akuwa byonna n'oyagala ate atalina. Kaakati awo otiire ensi. Ono bamunyumiriza bunyumiriza mboozi. Essaawa tennayitawo wadde eddakiika 2. Kati ate yagyetaddemu mbu ye yennyini alina omulenzi gw'ayagala naye awulira ng'amufiirako ebitenkanika. Naye era naye ng'agamba mbu omulenzi tamuwa wadde siringi 10. Osobola okukikkiriza nti kaakati ama omuntu nembeerawo nga takwada olw'ataano ng'oti lwakinidda. Mama chama. Bano baali bamukwano ng'era babeera wamu. Kale birungu. Nakolaki. Naye gwe Nansasi ebyo nga bikyali awo. Mbadde njagala omperekereko. Nina mukwano gwange bambi yankwasizza omutegekerako birthday. Kati bw'ati bwanyumya ate ka bizinensi. Yakikwasizza nze. Ke bamukwasaganyizza nga yalina okakwasaganya. Buli kimu nze agenda okukikolako ku mukolo. Era n'amunnyonnyola byonna. Namugamba nze okusinziira lwe najja okuva mu kyalo naawe tewangobaganya. Ekituufu kiri nti buli kimu ky'oyagala ngenda kusobola okukikwasaganyanga naawe. Ate tunaabeerangawo tutya. Sasulira ki? Ogenda kubeera ngazze ku pate keeki n'emmere ojja kulya. Ono agamba gwe jangu nga mugenyi muyite tojjanga mukozi. Mpulira olulimi olwo. Naye naawe Nansasi. Okay. Nansasi yagamba alina okwasaganya emirimu gyonna ayambeko mukwano gwe. Buli kimu kisobola okutambula obulungi. Kaakati ne bagamba nga olunaku lwa pate lutuuse tuto ne twolekera akafo gye bategekedde pate. Kati bano jjukira be baawadde omulimu okugitegeka. Nansasi ayambadde kali Nene kapate konyo pate dresi ko kajja kunyuma. Be basooseewo abagenyi nga bw'obitegeera. Kugambe kakyagenda mu maaso bakayisa amaanyi g'omukwano. Tuli ku kitundu ekisooka. Njagala mulabe gye bigenda okuggwera. Wena badde njireeta. Wali obaddeko ng'okwata akalya k'omwana. Yekeeki wena kirezi. Eri bulungi tayinaako wadde akamogo bwe kati akatone nnyo. Omanye ekiswazanga okutegeka omukolo ne mugenda muleeta ka keeki nga kamementuse dda. Gwe kyo omanya kasita wayogedde ekigambo kunsasula. Boogera ku ntambuza ya keeki. Muzibu nnyo. Sajja wa booda yayinza okujja agikuba mu binnya ababoda bane waasiwaasi. Gwe neesiga. Ono omuntu gwe yagikwasiza okugireeta amwekakasa kuba ebiseera ebisinga yamuvuga. Sajja tutaba na waasiwaasi ebiseera ebisinga obungi. Bijja kuba mala noscope yaŋŋamba si bangi. Wewe yagande si bangi. Bijja kumanya. Ati bwe baba balabalamu omuwendo gw'abantu abagenda okujja okubeerawo nabalaba era nga si gwe gw'amaanyi. Bino ebintu bigenda na kufikawo tulabika nga tuleese bingi. Akasente baakawadde ono balansi bajja kumumuwanga omukolo guwedde. Tukyali ku ntandikwa nakugambe bampise vigeraji nga nze ndi ku MIC. Noscope mukopi omwana mufuta kati wulire yamuwadde omulimu yadde 10 kya sente eyamuwadde omulimu mu bakopi abakwatira ndiga kikira alabika amwagala. Noscope oyo mulaba omanyi okubeera n'omusajja ng'amwagala nnyo aba olugambo lwaki tebabawa layisinsi gavumenti ebatongoze. Noscope n'amuteeka mu jjukira yabawadde omulimu ne bategeka n'okwanjula. Noscope yabba omusajja n'adduka n'agenda n'abula okumala ebbanga essimu ze zonna n'azijja. Noscope nannyini mukolo atusalako teyaddamu ku mbuzo bino azzeemu kulabika biseera bino. Kaakati abadde abuza akaseera agenza okuddamu okulabika tubyoyogerako byonna ategeka pate ayagala kusapurayizinga nindi lulenzi lulina amapenzi. Kintu ki kyekitakoze ku nsi kuno okulaga nti kikwagala? Jjukira nti eno emboozi yonna bajogera oluvannyuma lw'okumala okutegeka naleeta buli kintu bakeddewo
ebiseera bya pate byadde tebinatuuka anya esajja kati bawayawayamu awo ng'eraba emikwano bwe babeera kano kaali kakwano ko okuva mu kyalo oyogere ku munna kajja kali bubye bitenkanika ye yakabudamya gaiko kati mu kiseera kino gubasaza mu kabu omusajja wa hali olwaleero luno ne wooyimirira wano buyimirizi n'ogamba wano sivaawo n'okikuba esimu ne kijja n'okigamba bebi wano wenjagala ogulewo kikwatawo sente ne kizikuwa naye nga bonna abaana wajjana bano emboze bali ku basajja agala guba mutima kitegeeza nti ekirwadde kiri mu Uganda yonna guba mutima ne bw'ogenda Aluwa abasajja baafuka emboozi ate bw'ogenda eggulu n'abasajja banyumya ku bakazi kati ebintu bino tebikyukakyuka nnyo bibaddeko nga omuntu omwagala nga ne obeera omuntu n'owulira nga omwagala n'omwesibako n'okola buli kimu naye nga akutunuulira mpwangali ng'embwa esudde ekyuma wali okirabyeko mwonna mwe yajjula ng'akujjudde yenna akubuganya akuli mu busomyo ne musaayi waliwo ekisajja kibanjageza kiyina ssente ono nalayika alina layini nnene kyonna katuulira wano yakanyumya abasajja ab'enjawulo abamupambanyeko abaweranga 6 tumwagala nga yakusina nga ne wayogera bwogeza ekigambo nga kimuva mu kamwa owulira oyagala yalina kimata yaawo ng'awulira ne bwakirabako obulabi ajula okugira byalidaagira ebigire mwana gwe nkola pate ekisajja kimala kijja ku pata awo tukoze pate mangu yalimanga nnyo bana ebintu by'omukwano nze gyannema okutegeera ne badda mu mboozi gye banyumizaako eka talina kyama banyumya emboozi n'ebagwako ne batandika okugiddingana nga mutadde ey'obulimba ne bwe mubamu anye omuntu ayogera ennyo oyo naye omwegenderezanga ne waba mukwano gwatya kati bali mu mbeera za kwesoma buli omu ayagala abeere nga yasinga kati nze omusajja yajja bana abavuga ennyonyi nyonyi yagigiranga n'agipaakinga ku kisaawe waffe manju jjukira twali kumpi n'essomero musajja najja ngema nenkwagala nga mpulira bannaye nga emboozi egenda mu maaso naye nga byanyumya byebituufu ennyonyi bagipaakinga nga mu kisaawe waabwe emboozi zino zi Boeing oluzimpa bwe bati bombardier zino eza Uganda ng'oli mwamukwanira abaana abawala bano bannange kyokka atolaba kana akasajja kange akaako nange nakyusa banane kwenkalo kati mbu waliwo kambirizi 2 mugogge bana bankagalako ki katambula ne bagaya empewo ejja kasuula ninze mpulira kwenfira mwana gwe omuntu ne bwakoogerako bwogezi mpulira nga nze nanzikoni nga bamufumite kiso owaye tunyumiza nnyo emboozi n'abantu banatera n'okujja nga amacupa tetunagatereeza kaakati atonooza ebya firimu birwawo abantu batuuse dda MC obugalo kakati bannange abagenyi baffe mwenna guno omukolo gwa ssanyu kolo gutudde ab'ebitiibwa nno gwe njagala buli kyolaba bantu bambadde bamulikanye kameramaani bonna bali walizi bali mu bulago amacupa baganyweddenywedde dda abanywa be beeyongeza abamu baatamidde tamanyi nakumanya nti oba gyakwata yaginyweddeko dda yaweddemu ateeka buteesi ku muwa agenda okulya nga temuli n'alyoka akwata endala omuli ekifo ekirungi obanga otudde ne mujjawo ngolaba tofuna mirembe ngamba nze kukyuse tegedde kati bannange mwena njagala mubeere bamativu era mube bassanyu mube bamativu twategese buli kintu kyonna mugenda kulya mugenda kunywa oteremu oluyimba olwo musindise ebigere waliwo omuziki ogwa buli kala njagala buli mwana agenda kunyenya kugaliba enjole MC agenda maaso n'okwakasa abantu DJ bana baabo abazinyi bajja abantu ekifu ku maaso muziki gutandikiriza mu bintu byakusaaga teriyo pati yali etandikidde mu giya byonna bitandika ng'ebyokusaaga baana ne batandika okuba omuziki awo gwa nagusomba baana bato naye mukadde wange guno omulembe nagwo nooguleka mu bulesi n'ogenda ate ekidaala tekikyamusenge ebyaka ebikyali bingi nnyo musisiri bwomu abakuze emyaka be basinga okuba engalo wali si mulala yesenga era mugenda mulaba gwe twala omuziki nagusomba nagukkirira obugalo abaana bazinyi balungi mbalabye banange mwebale nnyo obugalo bw'abaana abo
era mukama abawe omutima ogwo n'okubongeramu ekitone kyabwe bambi kibe ky'amaanyi. Nakimbu gwe Shakira ag'obuzaale naye n'ayingira eddiiro ambadde nga bano abagenda owerekera omugenzi n'agusomba n'aguleeta n'agukkirira n'agwetooloola gwe endongo nefuuka endongo. Ogambye tuli ku pate naye nga nannyini pate tetunnamulabako. Abagenyi batuuse dda emusa omuziki ne gumuyingira ayimuka bw'atuula obugalo ne bamuwa obw'omunguuba. Ogambe firimu egenda mu maaso bagiisa amaanyi g'omukwano. Vigiragi nga nze ndi ku MIC. Ogambe kakyagenda mu maaso ngera tuli ku ntandikwa. Ebatwonjera akayimba akalala ekagenda mu maaso abantu omuziki ne gubayingira abazinira ku butebe abamu ne bayimuka emmeeza zaddugadde kale era nga buli omu azina obuzina bw'ayina waawo naye buba butono butya olagamu ku bantu. Kajeyo DJ Pulapula ije nagujayo nange bwe muba kulya munywe kati bwe tunaayeta ebyokulya ate munaakolaki. Abamu bapya mu byokunywa babigenda mpola abalala babitwala supiidi. Omukolo gwa mazaalibwa ga muntu mwana w'abantu yagenda okuzaalibwa olwaleero era tukuza lunaku lwe. Gwe naawe nywa mpola ngize n'akanywa emmere ebiri naawe batandise obikayanira ebyokunywa enaabawagawaga munywe. Kwanza tujja baleeta sijja gaana era abazinyi bano bazze okusanyusa omukolo okuva mu kibiina. Sinze nzekka nze ndiwo ng'omuzinyi wabula waliwo abantu abalala kakati ffe tubadde tubajja kifu ku maaso kakati pateka etandike n'abaako bayaniriza basooke bajje basanyuse abantu. Ennyimba tuze ku z'ekinnansi buli omu yayimuka abiibyemu ogambe kagenda mu maaso. Amazina bazina gano ag'ekisaanyi gafunduukululu bakafulu ne bajja bana babadde bagegenya ne basooka badde bali mwana mulenzi anyola ekiwatawo nkugambye omukolo gwa ddala jjukira nti baagutaddemu ssente nga balina omuntu gwe baagala okusapurayizinga kati mu kiseera kino kaali katandise. Waliwo ekintu kyotayogerera nga n'amaaso galaba. Ogambe omukolo gugendera ddala maaso nno bantu bateeka ssente mu bintu ebiringa ebyokusaaga ng'egyoweereza simanyi tebakulizanga ku mazaalibwa akati sinema yiino olubuto lumulima nnyo naye yeesobola ekinsu tikiri eri bwake kanyugira ali esayidi bwake kimako bonnange bazina muwogola kugambe tuli ku sinema naye nga bagiyisa amaanyi g'omukwano. Laiwoz movie production Kabaka Richard Pafula walakira nga ye director waayo. Sonko Betty nga ye yakakuwandiikira atakuwandiikidde bungi kugambe kagenda maaso ngera tukyali ku ntandikwa mu kiseera kino. Tukyakakuŋŋaanya mpola mpola
okukazuula wa gye kagenda okuggwera. Njagala obeere mukakkamu, saagala obukemu wadde eddakiika, kubanga bingi byoba ogenda okusubwa. Kyova olaba tukakutte mpola mpola. Abazinyi ne bagenda maaso n'okusanyusa abantu. Omanyi bagamba ebiyita ekiro ne Kabaka yeetikka. Byasitula n'abanene batandika okubibyamu. Abaana baali banyenya ebinsuti wano mukadde wange, buli omu abiraba mu ango ye. Buli omu n'ayimuka anyenye ku galiba enjole. Abaafa ba papa. Ebintu ebimu abamu babikozesa nga bivumu. Azaagira olubuto wana lukanyu nga lulinga kisero naye ssebo. Aleetera ate ne baana abatalina lubuto ge batsingana ng'endulina n'endukanyuga bwentyo. Gwa. Amazina ne gagenda maaso. Abagenyi ne bakyamuka, omukolo gukuta akati. MC y'ebigambo byamuweddeko dda naye yeetabye mu bazinyi. Kakati ekano ke kabakomako ne kagamba mugira naagira ekitundu ekijja. Walugize n'obalekawo naawe ne bagira abasanyusa abantu. Baana bazinye mwageza nagirawo ne ngamba mama. Naye nanga nchamude kati n'omutamivu wali ku mabbali naye akyamusembu. Bane mwebale kuwesa mukolo kitiibwa. Kale basaba ne banyabo aweba MC n'asooka dda mu understand. Abo abaana bakafulu b'amazina ag'ekinnansi era wano mu kitundu tewali abasinga. Abo bazina ne ku mikolo gya pulezidenti era be baaniza n'abakulembeze ku kisaawe obugalo ne bakuba. Tugenda kubaleetera abazinyi n'abayimbi ab'enjawulo. Mwe mube bakkalivu mutuule kabina ku ddongo amacupa ne batandika ogawanyisiganya. Wabaddewo wano abakayanira bbiya giraasi nanyo ku kinyonyi naawe. Ayo bagenda njagala guli ayo mumpe beero. Baneete mukayanira mwenge buli muntu yenna agenda kunywa. Nemba muyina kye mwagala era tugenda kubongera obugalo ne bu ebirabo ne bitandika okuyingira wano. Ekeeke ne ziyingirawo. Ono yetayagala kuddawo kwemola mugira muli wa mvumbedde mulinga abaza okuziika. N'asooka aleetawo awo kakikuba nsiko. Mbukano kakeeke bakayise stress kira si eri kabeza. Ne bagenda okusala abagole bennyini. Kano bakaleese buleesi kugirawo kakikuba nsiko abantu bagire nga banyumunguza mukamwa kale basenye. Bannange kati ekiddako. Surprise ngere eziri wano. Ekiddako. MC twafunye babiri. Yakuleta nyini ki? Nyini mukolo. Owedda kye balinda kye basabirira kibuyaga asuule. Olwo olugero olubeera lutya? Wedda kye basabirira embazzi kati kibuyaga asudde. Yaŋŋambye bambi kyayagala kugira kulimba lwa mazina maganda era dijje n'obuwombefu obungi nkusaba. Ne basaba oluyimba olugenda okuleeta omugole agenda kugira ku luyimba lwa kinnansi. Tuli mu Buganda, Kabaka aweebwa ekitiibwa. Akayimba ne bakaddamu anko. Bantu baagayize, bantu bakopa, abantu batandise tebagazina bwe bati. Kati abazinyi balike babaddewo wano balina kye bakopye ne bagatandika. Lengera endongo. Lengera ali mu kipale wali wa manju asibe suspenda n'aleeta omuziki. Nagambye nti tuli ku mukolo gwa pate. Sinema bagiyise amaanyi g'omukwano. Tuli ku kitundu ekisooka. Abeeyongeza ne beeyongeza. Mbadde sinywako ku bbiya gwe bayita kiraabu. Ne banywa buno bukituzi akwotadde ebyokunywa ebiralalala awo. Kaakati abalengera ne balengera abiikanga ne biikanga. Waliwo nitulengera ababadde basanyuse ne batandika okweke. Kiki omukolo nga abantu mu kifo ky'okusanyuka batidde. No scope nowe nindiri kya dipafula ag'obuzaale neryawalakira lirye gira tuyingirewo ne baaga ne ziberaaga. Abategesi b'omukolo abaagukoze nga bakolera ssente batandika okwesika nga badde emabega.
kugambe sinema egenda maaso ng'ate tukyali ku ntandikwa. Lwaki ono ne yeeraliikirira n'atandika okusiza okumu okumu, noono n'alengera omugole omusajja nannyini birthday boy, amaaso ne gatandika kiki naawe kati nze lwaki wandeese mu bino naawe waali ngambye sookojje mwana gwe nkubuulire ekyokaba nange njagala owulire. Mpulira ate ntidde, mpulira ombiri gona gunkakana simanyi kinta omanyi mpulira n'ototaasa seba nange simanyi kimbaddeko olulabye ku musajja oyo n'empulira nze nange olutiko olungi se mbamanyi kiki kati oyo waawa wabasangawa wamutegeera oti atandise okubuuza ebibuuzo. Ono omuntu eyakuwadde omulimu okukola ku birthday boy wamutegeererawa? Ye birthday boy omumanyi? obwedda yoyo gwe nkugamba Kati beebo sezaawo buli kirungi, buli musajja omwe njagala weetegereze sinema. abazi benzi Ono agamba nti omusajja gwe baleese nga birthday boy amulesezza buli kintu kyonna kyalina mu bulamu bwe, amulesezzaawo ebirungi nga kwotadde n'abasajja abagagga. Kati wazira mu kiseera kino amulaba wano ng'ate gwe baleese okutegeka omukolo, ate nga neyamutegesezza omukolo agamba kwafiira. Firimu tetandise, amazina tegagenda maaso, effeesi z'abantu tezitandise okukyuka. Kaakati ebitonde ebyasigadde binywanga bisanyufu be basajja bokka. Abalala babitaddemu dda okuyungula ezziga, naye nga lwaki tutegeddeko omubambi nannyini kuweebwa mulimu n'akola omukolo guno. Agamba nti omuntu gwe baleese ye muntu kwabadde afiira, era obulamu bwe bubadde businga okwagala, naye ng'ate neyamuwadde omulimu azze naye mu kiseera kino agamba nti ye kwafiira, era ye musajja gwe yeetaaga okuteekamu ssente nga ye talina wadde 10 kyamuwadde. Kati nolengera okwemagaza tandeko buno bagalubindi ow'ebisodde n'atandika okwekengera embeera, azina tazina embeera yagitegedde dda, n'atandika okuyisaayisa amaaso, naye ng'eyamutegekedde omukolo tannakiraba. Amazina ne gatandika okumuggwamu ne geeveera, akankana bukankanyi takyazina, ettaka alinya lirinye bwagumiza, naye nga waliwo noono ku mabbali ayina entunula gy'atunula newankubadde tetunnamanya kiki, naye ng'ayina obulumi obwali tebwenkanika. Obulumi bwali buva ku ki? Kugambe tulekekkaanya. Birthday boy ekituufu kiri nti ebintu byonna byakola yeekaza bwekaza mu kiseera kino, naye nga ko kagenda maaso kugamba evijeraje nga nze ndi ku microphone njagala tukekanye empaka gye kanaggwera. Tuli ku kitundu ekisooka amaanyi g'omukwano, abazinyi ne bayambako, ekyo kyayambako okubuzaabuza abalabi, naye ng'omukulu Bugalubindi alinga aketta obukesi, alinga ataddeko bayinakyo n'asiibiyisa ebitangaazo, endongo yeekanga neekange ali wano naye nga si yaaliwo, omutima gumwewanitse yenna, ayina entunula gye beetunulya n'omukyalo ono nga nekiki. Kale oli munne ye twategedde ensonga ze, naye lwaki ono obulumi ate ayina omukazi takutte ecupa mmwe? Guno omukolo gunaggwa guno waliwo akutte ecupa eri empute. Omugole n'atandika birthday boy walaba akutte ecupa, amaaso ne gamudda kungulu, andika okumagamaga nga akuuma kyali waffe omulengera. Birthday boy omulengera n'abutereza si kulwanga bumulabisa bubi. Mbadde nsaba otweyo ku bugambo bwe watutegekedde obulungi ennyo. Kati kategeka mukolo era nannyini boyfriend bwasinga okwagala mu bulamu bwe n'asabibwa atuweeyo obugambo obutonotono. Wulira bwagenda okwogera mu bantu. Bannange. What a wonderful day this. Oh my God. I'm so excited, people. Thanks for coming. Bannange mwebale kujja. Oh my God. Naye lengera bebe baza okujja. Labwa? Lengera birthday boy. Bannange.
lengeri yategese omukolo alaba mikwano kale mukwano kyukane baanamwe mumpeseza ekitiibwa kanada simanyi nti munajja bangi bwe muti era kubanjulira nze kamba kubeka ekigambo maaso nga bwe mundaba anonza abali mu maaso noono someone gwenye kigamba nga kimaze okuggwa and it's a song njagala DJ ose akayimba nakakugambye kakati mbwe ebigambo bye bisinga agenda message ziyisa mu buyimba kakati ebigambo byagala obategeeza ku lulenzi luno byebyo lava ekolaki mbulava emulumira eri nga bali babiri kati ate waliwo bambi gwe basuula eddalu ku mabbali mukazi watu n'amaziga gatandika okujja naye ng'okulumya kuli wano Birthday boy ye yawunze dda lengera galubindi bwazijjako bwazizaako akettera muli kazi yakotta ecupa ayinza okufubutuka ecupa ku mugongo mbega ku mukolo gwe onono kagutegeka mukazi otuye talina kyamanyi awulira nga yefiiringa ng'era afiiringa omuntu we naye lengera gwe bafiiringa aseka majemulukufu akayimba ne kagera DJ yaligize n'akayimba n'akagira oluyimba ono aganyi balugjeyo Birthday boy atandise okutuyanirira asaba olunyumu zina gakomaawo afadhali bagire waliwo bibitakwatako nnyo era bw'oba oyisayisiza amaaso tayagala kumukyusa ate ono ayagala kumutunuza eri ayagala amaaso nga gali eri gyalaba eri kuba ecupa ku mugongo banange yalagira DJ akayimba akajjeyo n'akayisaamu awo ebugambo bwe yali ayagala tingeno obweya bwamwagala ennyo era awulira nga ataawa njagala owulire era njagala wekanye kasinema kagenda maaso bananze munansonyiwa lave yange yakajanja omuntu bw'aba njagala kati siraba lwaki simukolera bintu biringa bino okimanyi nti musajja wange tebamukolerangako birthday party nabe baba bazadde be ndaba nga nze nsookedde ddala mu bulamu bwe era kitegeeza nti anjagala nga ati nange mwa ebigambo ebiwaana bamuyita ebitiibwa wano simanyi n'atalabikalabika era simanyi bugulu bwa kiki bugulu bwa konkome omwagalwa we akyasingidde ddala mu bantu be yali asanze mu bulamu bw'ensi bateekayo akayimba akalala naye nga nayo message kajjeeyo naawe sike nagambye kajjeeyo ndekedde okulaga omukwano gwange gy'oli munange mukwano kino nkikoze olw'okwagala okakasa ensi ne bana abatuli maaso gaffe kinze muntu asinga okukwagala era nja kubeera naawe ebbanga lyonna lyennyina mu bulamu bwange era nkakasa nti tugenda kubeera naawe engalo ne zivuga waliwo abayisa engalo maaso abalala bakuba nkube twakalabako babiri lwaki abantu bano bonna bali bwe bati ono anakuwulirako mukwano gwe kubanga yamugambye nti ye musajja gwawulira gwabadde ayagala mu bulamu bwe gwe bawadde omulimu gw'okola keeki wamu n'okutegeka akafo oli ali mu kipale ekya gini asibye sezipenda nezino enviiri empangise okabana omuntu ayagira omuziki ati nemugujayo Birthday boy asabibwa abeeko obugambo obutonotono bwagenda okusuula abantu alimu agoogera oyo kweri ne bamukubira akayimba akagenda okuleeta ebigambo byagenda okwogera banaye mukakane ayangwe naye ayogera alimba tulye ku ddoboozi lye waliwo abeesunga eddoboozi owedda balaba kwemoola alinga mbega nange
Banange. tandika okukololaawo Nasanya. banange bw'ati alina ensonyi tayagala kwogera mu bantu bangi kumba alina kyagatta ono kati ayogera nagumye Chichali chitata mchinenyange. mukwano bambi mukwata nsobi alina ensonyi era zinaegizeretsogera yogera naawe bagambo bugambo nga buli sweetest kitegeera ensekatseka zino ezaba ebacooka bakangamu awo amaaso ne gatandika okweyongera obungi agenda okutunuulira abantu abali ku mukolo nga mu butuufu n'oyinza butatuuyanirira emimwa gyesibye genda kwogera baddamu ne bakangamu awo emusaamu w'obudde ekatigira bakangira basibo ne banyabo njagala owulire tofaayo guma mukwano manyi nti tikale enkozi ensobi totera kwogera mu bantu naye ojja kugira gumayogera okwogera nekuzuulibwa nti kulemye ali mu kiwale ekya yero ajja akuba omu birthday boy akaama ajja kwogera mukonaye kati niseemu ekisooka ekekanzi gyemala okwogera mukonaye ono obwedde alaba mbeera egenda maaso atwala birthday boy ku mabbali etali bantu muziki ne gugenda maaso njagala olaba ate emisinde gye bamuleeta esinema tetandise nno kwe kiki naawe kiki abo abakazi okola kyabwe eno babuzaabuza omuziki guvuga eno bayomba kati ono ayomba akola ngaani saagala onimbe kintu nakimu gwe Matayo saagala onimbe ate kati kikyenyinza okulimba nawe kiki otamanyi buli kimu mbadde nga nja kikugamba kakati oli wano ku mikolo wabadde obingambye nti ogenda kukola dikanange bantegekedde butegeezi mbadde sina kyemanyi akakazi kakwekulubizaako konna olowooza sina magezi ddala nkubalamu gwe mukazi asinga okutegeera mu nsi yonna eno ensi katonda gyatonda n'ateeka ku nsi kakati ondaba ndi wano bandeese bulesi nange surprise ozimanyi bano mikwano ginkoledde ka surprise sina kyemanyi nokkiriza kana kazi kakwemolireko konekone chance eyo okububa in progress nze sinze nemoda omukazi yeyemola kati walirese ye n'omugamba lwaki yemola njagala ombulire kintu njagala ongambire wano wennyini nkusaba nawe kwata wali okitegeera twawukane for good sigenda kuddamu kulondola nange tonondola bannanga abaagalana tebatabukidde ku mabbali yali musajja mufumbo mukazi amugambye kwata wali toddamu kunondola sikumanyi tomanyi tondabanga nako bannange kakati ebintu nno byetuusa bamuyise ku mukolo nga tamanyi nti nindi baawe gwe bagenda okukolera kapate abitegeeredde wano mukazi wattu era bo baawukanye mu kiseera kino wetwogerera kati bano bakyagenda mu maaso kapate katambula naye baaba temanyi bwe mmalako leero enviiri akwata ku mutwe wadde kalengera zaavaako naye awulira zimuvaako kati enviiri zimuvaava ku mutwe olutiko olumumera mapeesa gasumulukuse ate alina okuddayo wali naye nga naye yeewera kama mbaya ni mbaya ekijja kijje ajja kumalako tasobola kumala gava ku mukolo nga guno okwesubya omuntu ng'ono mu bakazi bonna be nali nfunye omukazi sifunako omukazi mweru ali ng'ono kale kakazi kano kazungu kabukwesinga abazadde bako tebali mu Uganda nze nfiire omukazi ali ng'ono bwatyo n'amala okubaza embeera nasotya kawolawola akomewo gye bamugye eno ekintu kyasigadde kikutteyo ayayayaya ate DJ bannange DJ asoomoza sengera obuzina nabusomba namukimako omukolo omusajja nabuleeta baside boyi nakumba natsembera alinga kanowolovu bannange eno nno pate gundi gwe
n'alabye zipate eno pate engera okulumya okuli mu kidaala. Kaakati abazinyi abaleeteddwa okuzina n'abasajja bokka be bakubi b'engalo abali mu kidaala naye ng'abasigadde bino babirabanga firimu ya hola eyaleeseko ekinaavaawo nadde ebbali Birthday boy omulengera bamutaddemu olufungo wali ku mabbali omutima gwongedde okumwewanika okulabiriza ne kweyongera omukazi amugambye yenda kukuba essasi amugambye bukya obutinditiyawo ng'asimbula ono n'amudda mu mugongo n'atandika okwekengera bw'asala bwadde eri abanga yagala mufumita kaso ono yamwesuulako nosikopu tamanyi kigenda maaso mugambe tuli kumanya ge ga buzaale omukolo tegugaze nno waliwo ebintu bye bakutegekamu naye kati yejjusa lwaki ate bamuleese mu lujjudde Birthday boy kati baabalabi balowooza engeri gye kuli nti bakuza mazaalibwa ge kafaayo naawe toka muziramu okkirira ng'amala bavaayo yogera nti ono twategeddeko ng'agamba ono muntu we eyongeri gyeri naawoja byokirira keeka n'atandika okuteekamu obubadi kumbe yeegobako oli ateekayo okugulu asambira mabega nga janzi bannange bamulaze omukwano kakazi kaali kategeza omukolo gwako nga gukutteyo naye ekizibu wekiri bano waliwo akaaba bambi mukazi watwawulira gwawo asiriira naye nga tetunnamanya nsonga ye ono tannazinamuuko wadde akatono emboozi gye yanyumizza ng'omukolo tegunatandika ye yakomye mugambe kagenda maaso vigeraje nga nze nkutte endongo negena maaso buli omu alina ebirowoozo bye wano naye ate nga weewunye bano abalala batamidde dda teri alaba bigenda mu maaso ije ne bamugamba akajjeyo nimba yali akalwisizaawo ebitenkanika obugalo ne buvuga kati abaalirabye ekigenda mu maaso banywedde dda bagangayidde abalimu akalamulamu ate omuzinyi ono n'abanga akibuuka ono kikirwa kyagira bagizeko eki kyagamba awuliranga omuzinyi n'abuuka Birthday boy yeekengedde eddembera kuba yekigenda maaso akimanyi ayina akama kayagala kikimubadde mugenzi eri awuli abadde agamba ki bino bewaguze bino simanyi ebigenda abazinyi mbukyagala balansi wakyo kanti imagine sweetheart kakati embeera za balance yasigadde omusajja ono yali mugezi nnyo yamanya nti teri muntu ategeka mukolo n'asasula sente zonna ne zigwayo kati abyetaddeko mbu abazinyi be babadde babanja mbw era kyabadde amugamba eri ku mabbali kati gwe ategesa omukolo alyoka abanje gwe abantu bamanyiira ate bino biwaŋŋamba nti ndabika bulungi gana amaaso ag'ensenke gennyina kati bonna baneegwanyiza ono agenda okuwulira nga kimulemye nedda Dickson nedda kikyani akuyise omanyi yono friend wange mpulidde akuyise bino ebintu akibala noza kutanya yakanetaaga jiro turakola bimala mukwasaganya iza no it's okay nsobola nzo kati nono abuza embeera omukolo guno gwategekeddwa guli abantu babiri waliwo ne yataddemu ssente nosikopu ag'obuzaale yataddemu akasente era yeyeefunjira omulenzi kakati ne kava ku nyanjula n'olina ayita Dickson kikyotegeeza ate ono alina obusungu n'awamatukayo ono n'akyusa enfuna dde n'abadde asembye eri Dickson naye okumanyira obwenkanidde lwaki omanyira obwenkanidde wano wewali
Kaakati ebyokukwekereza bikomye. Dickson njagala ojjukire bw'wangamba nti buli muntu yenna yali aneesembereza muveeko n'oŋŋamba nti gwe musajja weka gwe nyina okubeera naawe era nawe togenda kunneefuulira. Kakati bye biki bino byendaba njagala omuwulira amazima musajja gwe ddala lwaki mutuzanyira ku bwongo. Leka naawe twala erina bigambira wa togamba nti ebintu bye twayogera batwayogerera lwaki obingambira wano mu lujjudde. Kitegeezo ze kutta mukolo gwange wamma olaba mukwano. Waliwo abantu abayina ennugu bunugu nga muntu Katonda yamutonda nga wanugu kale tayina mukwakwati naye atangamba manyira. Kyogamba nti kakati gwe bwatunuulyawe nakirabe kikizagaddaga viri galinga ag'abasezi ng'oyinza okweteekako n'omwana w'abantu alinga omuzungu. Ama kati mukwano laba just bantu kwesiba ku bantu kutta mikolo gyabwe. Kyogamba nze nsobola okwagala gwe sisobola kale ne bwe banga tusigadde mu nsi ffekka babiri afazaali tubeererawo ensi nezikirira nezifanga sikuzadde mwana gwe. Kakati baba bakyali awo omulala n'atandika omukwano gwange banibiranga sibitege Sonko Betty ag'obuzaala akubyeka kadresi pate naye n'atandika okuyomba. Bweno naawe ate saagala kumanyira bwe mba nyomba saagala onyambeko naawe nze ndeka nyomba byange kyogamba ogwansooka okumulaba. Kakati bano baali ba mukwano ono ali mu kadresi yajja buziku budama woono. Kakati ate ono agamba nti naye bamukwanira omusajja Dickson bwe twogerera abakazi twakalaba bana yategese omukolo bwe basasudde sente n'ategeka omukolo n'oli yayambyeko waliwo n'oli eyamukuwoninze n'agenda. ekituufu sisega bwe bategeeza omuntu omu Dickson njagala ombuulire bwe kiba nti bano baagala kutta mukolo mbakoleko ng'obuyinza bwe bulagira. Dickson njagala obyogere ddala tuze kutta mukolo gwo. Kati mwena mulinga nswera sawula nsajja nankazi ono ayasa mu lyagira muli kiki kye muliko. Kati buli omu agamba nti kikafuuwe ono yalina okwogera ebigambo musirike nze nyina okwogera mu kiseera kino. Bweno naawe ate saagala kummanyira bwe mba njogera nga njogera ku Dickson saagala muntu yenna mmanyiira ne batandika okumulwanira. Olabye ebitiibwa olabye ebitiibwa ku musajja Dickson tafuuse gwe bakayanira obukayanizi. Buli omu nayogera ebigambo ebimuluma. Abakamera bavuddeyo dda bakwata bwakuteeka ku TikTok. Abagezigezi yali talyanga ku keeki bikyazaalibwa ye n'agibeba bakayana tebannamulaba nadde eri ebbali nayo atemya ku munne we baali bakola emize kyankala nyawo nze ngende kyankala nyawo ngende. Kakati ono ayingirira mu bano owa keeki afuna gaapu akwatawo n'amacupa nga gaago agaabwe baali bagakaliza ddagana gali ku mmeeza y'abaana abagole simanyi birthday boy abantu batandika okugagabana. Okire namu ebintu mukwata empola musobola okuyuza egundi kooti kati mukimanye nti omusajja esuuti yapangisiza mpangisi alina okugizaayo oba agipangisa ffe twamugana okubeera n'amasuuti agage asajja kyuka nenkaagalira mu bwavu kekenzingaki akenzi kitegeeza gwe mwenzi. Kakati ono ayagala amutuga ekigwere wano fenna tukufiirwe nze muneke mutte bamumanyi gye tuvudde. Abakeeki ne batema amacupa ne gayitawo ne gagenda abantu ebimu basanyuka. Kakati bano mu buvuyo noono omwami omusajja omukulu ali mu saati enjeru ali omu ku bali abategudde keeki basoose mutemya kugenda ogire wefula kyankalanya ate bwebatabwe bagirawe ffe tuteme tufune gaapu. Kakati ono sente zange zenyononye bwebabalaya mukolo gwaffe. Ono tayagala kumanya mwe temumanyi gye tuvudde bavaawa ne bivaayo newankubadde bamukwano kekiseera asobola okukuba omuntu bwe kiba nti kumuttira mukolo nawe kyoba kyugiri. Ono yalayira
yalayira babaziika babiri ekitali ekyo kati lwaki obyogera mu bantu twalayirira wanaabwe ajja kumukola ekintu afazali okumuleka ng'ali mu ntaana tayagala namukwata kate newankubadde bayomba mumuleke namwe tuyombe nze mumute ne bamuta nayogera ebigambo byabimaleyo mukazi wattu yalina obulumi yamusuubiza ensi n'eggulu yafuna busumina tugende sikuleka ntugende sikuleka mbusumina tugenda omutwala wa gwe gwensuza obusuzi atalina nawabeera kakati bwaba okimanyi nti nze nkusuza ng'era wajja wange kunoonya budamu ono omusajja wange kati yakoze pate n'asooka abakakkana mugira muntu mungijeko omukazi ono yayagala kutuga muntu mbo bonna bamufiirwe ate n'abataasa bano baate waliwo omulala atugaya mucupa awo bantu bagatsombi bagamazeewo siikiriza nkufunika siikiriza waliwo abasiikiriza waliwo abafuna gaapu kakati nakugambye buno bukeeki bwazze bwa njawulo n'akokubiri sente zammwe ziri ku polisi bwe twogerera ako kafuna gapu katema keki eri ku looni keki egenze mu butongole ne bamuzza wansi akavuyo nno keeyongedde wano akyala kano akali mu kadresi nkugambye kakambo kamala bamuyise Sonko Betty ng'ate ye muwandiisi wa sinema eno era nga muzannyi kati birthday boy ekituufu kiri nti senga ennaku zonna ze baatuzaalirangamu nga zikkakana ziri bwe ziti ze birthday tebagikola eyange tukuviire sebo mbaleke mbabuulire abatandise okulumwa emitwe abatandikidde mu giya kati be bakendedde ebigambo abatandise ekikeerezi be bawambyewo waliwo abatabirabangako abeerolera naye sirabako bakazi nga balwanira omusajja nze nalabako baali babiri naye ate kati ate bano bangi kakati ebintu ebimu bitandika okuvaayo kano kaali kalamuke kagandako nonosikopu bukya kabeerawo mu nsi yakamwagalangako wadde akatono najjamu kakonda amwasa omutwe ebikonde ne bivaayo bwe kiba ngumye ebeere era bwe jawa olugongo olukulinga omutego saya mukulu okubirawo n'otayunga nomenyeka tali mwagala tamulabangako era n'amwagala kubadda yali yagana sisita we omwagazi aki ndalikizinandigazibulire kati ate neyefuulira muganda we bwe mba nyombera ono kati ate gwe obyetabamu oti oba tomwagala nze mwagala bikwatirako wa nemwe kakati buno wadde muleese ekirowoozo ekyokukwata buno obucupa simanyi bikitugende zino zigwayo ku balansi edda tutwale bitwale ffe tujasigala nga tubanja kakati Dickson afuusa Dickson no ku mukolo gw'essebo awambye nze ku musajja ntamukantu sigati kamando na migugu omusajja wange tabeerako mubulire oyo omutabula Dickson yafunamu agogera banja kukuba oluyine naye nga waliwo amwesunga gaze bampa mutaano batuwe mulingyawo mutulekenze nga bakolereko emikolo kazi munaana ku muntu omukali wano kasinika bunyo enana kyabawa enna simayembu laavu nabulamunamagani naawe natera laavu era bikaweeri kubanga singa tibaddewo baali badde tebayomba ennaku z'omwezi ne bazoogera gundi gwenze namutandika omwagala mu gw'omunaana omwaka oguwedde ennaku z'omwezi zaali bbiri nzijukirana bulungi ku ssaawa emu n'ekitundu kakati gwe saagala weeteeke mu bintu byaffe nali sinakulabanga era sikumanyi gwe ebyo byogera ebibya ate bipya nnyo bipya ne bamugoba asirise omumwa gwe ono lwaki kakati ne yeesiba ku oli atalina kigendererwa bano n'abamma omwaganya akazindalo ne bakabajjako
mwesunga naye abataasa bano nabo balisakazi kamugemdamuwaawo katono basooke banyambe ono ye atutabula kakati atabula asooka aveewo Dickson kyasaba kubanga awulira tayagala kuzza misango bano abasigadde abeesobolera kubanga asobola okunnyonnyola kati agenda bannyonnyola ki muntu mumukuba ekyo ne kiva mu ddiiro tomugamba nyabo njagala mbabuulire mwenna saagala mudde wano nga mwebuza kakati ono n'atandika okwogera ensonga ze nga bwe zaali nze ebyange byali bwe biti kakati nze ekiriwo mpulira sitegeera awunze mpulira sitegeera ndaba abantu obunyenyenkule bunkaabirira ndaba kamunguluze abantu bayitawo omukago tegwawula alimba fetwata omukago naye ate omukago temusobola kugwawula abategeera omukago ne batandika okuwuliriza emboozi eko ekintu kirimu amakulu Dickson bw'awuliriza nga emboozi y'omukago evuddeyo Dickson ne yesuulamu akamba yaya akazi kajja mukutula omugongo kano obanga akamukuba ebigo bimeka akajjawo bujja ate kakambwa ebitenkanika nno ssebo muleke bano ono kyafa akayanira musajja bano abeeyingiza mu nsonga baziveeko buli kimu kyonna ngenda kukinnyonnyola Dickson bw'atyo bw'agamba alusa zituse Dickson alusa nizituka kati ng'ovudde ku kyalusa baali banongoose baali bagamba bugambi bannongoose naye nembeerawo neŋŋamba neŋŋaana akati awo ne bagamba nteekeko ecupa kati ebiki byenjogera mwe muwulira bulungi byenjogera ŋŋambye eki ebisembyeyo kakati oba ensi enkomerero etuuka leero naziri nakoma mukubo sibitegeera kati nzirise ntudde wano oba ndirudde awa simanyi twagenze kuziika natandika okutandika okweromboza ebigambo gambaawo omutegesi w'omukolo yagadde okusurprisinga boyfriend siribidira mama siribidira mukazi watunawuliranga ndaba namagoya ayitawo ajja negonya buyo balabe bazirira kakati simaye tuli muntaana Dickson eyatta omukago namuyitanga bwemwetula akutte ku mutwe Dickson nkakutemena mwanda akatema muzika mu bantu bonna bosobola okufuulinga bano bonna zino embuzi limba naye ekikwatagana nange nga ndi wano tolina kintu n'ekimu kyosobola kutulimba okimanyi nti tolinaako wadde akakutakuddeko era tolina kikuluma natandika okutunuzaayo obuuso amutemyako kisirika naawe ngira njagala kubabulako tugere babiri naawe nakwata ebigalo bindi nayimuka omulundi gumu kikimwe ono ffe tumulina bebajjajabe ffe tumulina atandika okuteekamu obumbadiira okimanyi nti kati oba otutabula obwongo tuvudde mu kyalo tuvudde mayiro ozimanyi obungi okujja wano omugira mwenaga kati lwakimukunganye wano jagala mombolire kiki newe nagambe omuntu wawe oyogedde naawe kati lwakitemudde nenogira ono n'atyabwe agenda okuwulira bajjajja nange bajjajjabe bazze bannange ate naye byali bimutuulako kati n'agamba abajjajja bono tebagira ate ne basalidiro ne bajjajjande oli bubi ne batandika omuwe mukkiraawo kakati ate waliwo kyokka baddange guno nno omukolo waliwo ono takirabangako kikakirebaga abadde amanyi akyawambi akati ate waliwo wuuno wano ayambadde nga bakooki bano abatiimu zino ezitawangula ezabungereza ezitawangula ezo muzimanyi sigenda zibagamba nja kunyiiza bangi naye nga muzimanyi kati agamba yo okwawukana naye akwata akasente konna kamutaddemu nze zange nzaagala sikuviirako awo kulekereze nempala kitala ekyo sigenda kwogera byama byange naawe wabula ekya sente kyokka kye neetaaga okumanya tambule nkwate kuba nkuviire
esente zamutaddemu akakasa nti ne bano abategese bupati tewali 10 kye baali bamutaddemu okusinziira kuzize. Nkumanyi wanteeka mu sente ngozinteeka mu ngaani gwe nga kiki business ki wajja wankolera ne bamuwemuukiriza nti abadde alabirirwanga kaana kato bamuliisiriza na ku jjiiko yeegaana agamba nti ye talabangako muntu amulabirira okuva lwe yabeerawo yeebeezaawo nga ye muntu. Bwe mba ssente nga wazimpa mu buntu kitegeeza nti nyina kwagala nkimanyi omanja ate tewampola buwozi waŋŋamba ontaddemu ssente bwe ndifuna ndikuddiza kati naafunye twategeraganako nti bwe simanyi bwompola ssente bwe bigana mbutwagalane lwaki bwesiba ku basajja abanyirira nga nze ng'ani akwesibako gwe kyogamba ku basajja benkwana gwe nsobola okubeeramu ne batandika okuwemuukiriza ebigambo abo ate buli ajja yaba n'ebigambo eby'amaanyi. Ono w'omukago tabeera wala nnyo yayina ebigambo musajja waffe ono Dickson Pafula Richard ag'obuzaale jamulamu nga bajasti bajja kumanyira bumanyizi bantu nakutta bulamu bwabwe nakubafula ekintu kakati bwafunzaawo n'afunza akazindala akawambye n'atandika okwogera nga bwe yeetoloola n'atandika okubala gaapu yeetoloola bwe yeeyongera eri bwe bamusika bwe bamuza ku munda saa kumanyira omuntu n'obeera ng'ozzaawo kakati bw'ondaba ku mikolo obedda mwe namba siriikiridde